Gye buvuddeko ekibiina ki National Unity Platform kyayanjula Florence Asiyo ng'agenda okubakwatira bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bukedea. Ono okulondebwa kyaddirira akakiiko k'ebyokulonda okusuula Masalupo eyasooka okuweebwa kkaadi ya NUP ku kifo kino ku bigambibwa nti teyali mulonzi wa mu kitundu. Wabula ku lunaku lw'okusunsula abavuganya ku bakwa ba Paalamenti Akiro teyalabikako nga bannakibiina baakanda kumulinda nga talabika. Kyokka kyasooka kuwulikika ng'ono bwe yali awambiddwa ate oluvannyuma ne wavaayo akatambi ng'agamba nti tawambibwangako. Kati bw'abadde akomekkereza okuwenja akalulu mu bbendobendo ly'etteeso, Asiyo y'omu ku beetabye mu lukuŋŋaana lwa Pulezidenti Museveni lwakubye mu disitulikiti y'e Bukedea. Ono ayanjuddwa Sipiika wa Paalamenti era omubaka omukyala wa disitulikiti eno Anita Among eri omukulembeze w'eggwanga. Wano Museveni wasinzidde n'aduulira bannakibiina ki NUP okulemerera okwekenneenya abantu be balonda okubakwatira bendera ekyabaviirako n'okuwa Asiyo kyokka nga wa luganda lwa Among. And showing how shallow and bogus NUP is. Because the girl I took a picture with is a relative of Anita Among. She's the one they were hoping to stand against Among. Okusinziira ku Museveni kino kyeraga lwatu nga bano bwe batamanyi bannakibiina kyabwe. They didn't even know who their members are. Ayozaayozezza Among ne banne abayitamu nga tebavuganyiziddwa n'agamba nti kino kigenda kubasobozesa okuwenjeza ekibiina kyabo obuwagizi nga tebalina kutaataaganyizibwa kwonna. I congratulate Anita Among and the other NRM members of Parliament who have been elected and opposed. Give them time to campaign for the NRM in the whole country and not waste resources just competing when there is no need for competition. Omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssennyonyi embeera eno agyogeddeko bw'ati. Kyempulira Oweekitiibwa Sipiika kyagamba nti omukyalo ono gwe twaleeta nti muwala we simanyi kyategeeza. Of course ayita abantu bangi manyi obeera mu bukulembeze bagamba omutabani wange ono muwala wange kati lumu nange yampita mutabani we mu house. Nimugamba Madamu Sipiika ne bwe mbanga emyaka gyange gyenkana na mutabani we siri mutabani wo nze ndi mukulembeze wano leader of opposition. So tuddamu okumpita mutabani wo. So kati simanyi oba kitegeeza mu myaka oba ki n'ekyo si kyekyenkizo ennyo. Ekyenkizo bwe bukujjukujja obukozeseddwa. Kakati bano abalala abasatu beyajja mu voters register abalinako oluganda kale bw'aba balinako oluganda lwaki tabayisa bulungi. Oluvudde eno Museveni atandise ebbendobendo lya Elgon ng'atandikidde mu disitulikiti y'e Sironko n'olunaku olw'enkya waakubeera mu disitulikiti y'e Bulambuli ne Manafwa.